okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi owa 3Ben TV nyongera okukwanirizaako mu programu yaffe eno ensulo ey'enkya nga nkwebaza okuba nga otuunize amakya ga leero okuba nga weeregera ku nsulo eno ey'enkya era nga nyongera okukulamusaako wasuza otya. Mukama yeebale kubanga akukuuma n'akuyisa mu kiro. Bangi basobodde obutalutuusa naye gwe osobodde okuba nga oli mulamu. Olwo nno Mukama aba atuwadde omukisa okubaako bye tukola era tumwebaza olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde. Olunaku olwaleero tugenda bba tweyongerayo n'ensulo yaffe ey'olunaku olwaleero ate nga leero tuli ba mukisa. Tuweereddwa omutwe ogugamba nti Katonda anaakuluŋŋamyanga. Omutwe gwaffe ogwa leero gutugamba Katonda anaatuluŋŋamyanga era ngenda kukusaba wonna w'oli kwata ekkalaamu yo n'ekitabo ofune w'onaawandiika ebyokuyiga byaffe bye tugenda okuba nga tuyiga leero era ngenda kusaba tweyombeke tusabe olw'ekyokuyiga kye tugenda okuba nga tuyiga amakya ga leero. Katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe Kitaffe oli mutukuvu era oli wa kitiibwa. Ayi Mukama tukwebaza olw'obulungi bwo gye tuli era gwe atukuumye okuyita mu kiro n'otukeesa nga tukyali balamu. Ayi Mukama Katonda waffe era tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde okuba nga tuyigira ku bigere byo. Ayi Mukama Katonda beera wamu naffe oyongere okuba nga otuluŋŋamya. Amiina. Tusabe nga tuyita mu nnyera Yesu Kristo. Amiina. Owooluganda omutwe gwaffe gugamba nti Katonda anaakuluŋŋamyanga era ng'ekyawandiikibwa kyaffe ekituweereddwa olunaku olwaleero kivudde mu kitabo kya Zabbuli essuula eya 32 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu okutuusa ku lunyiriri olw'omunaana nga kisoma nga kigamba nti oli bwekweko bwange ononkuumanga mu kulaba ennaku oneetooloozanga ennyimba ez'obulokozi naakuyigirizanga naakulaganga ekkubo ly'onooyitangamu naakuteesezanga ebigambo eriiso lyange nga liri ku ggwe naakuteesezanga ebigambo eriiso lyange nga liri ku ggwe. Kye kino ekyawandiikibwa ekituweereddwa olunaku olwaleero era nga kirimu ebyokuyiga bingi era nga ngenda kusaba nga tweyongera okuba nga tuyiga ffenna tufumiitirize wamu tweyongere okuba nga tuyiga. Era omuwandiisi waffe ow'olunaku olwaleero ayina kyatuwadde okulabirako ng'atugamba nti wankubadde wayiseewo akaseera kanene emyaka egikubirira emyaka nga 3 gy'amaze mu bufumbo wabeerangawo embeera eyateekebwangawo mukyala we gye yalabirangako nti ekintu kyagenda okuba ng'akola nti kikyamu. Bwe yabanga ng'alina ekintu kyagenda okuba ng'akola mukyala we yamutemezanga ku liiso era nga buli bwe yalabanga mukyala we ng'amutemeza ku liiso yakitegeeranga nti kino kye ngenda okuba nga nkola kikyamu era teyakikolanga. Kiba kitegeeza nti mu kuyita mu ngeri eyo mukyala we yamuluŋŋamyanga ku kikyagenda okuba ng'akola. Oba oliawo abantu abamu naffe tubiina bino ebintu bwe biti mu bulamu bwaffe oyinza okuba ng'olina ky'obadde ogenda okuba ng'okola munno n'akutemeza ku liiso n'okitegeera nti kino kye mbadde ngenda okukola kiyinza okundeetera akatyabaga. Nno omuwandiisi waffe atugambye nti mukyala we yamubagulizanga ku liiso olwo nno n'ategeera nti kyagenda okuba ng'akola kiyinza obba eky'omutawaana gy'ali. Era kya ssanyu okumanya olunaku olwaleero nti naffe Katonda mwene yennyini Katonda eyatutonda yeewaddeyo okuba ng'atuluŋŋamya n'amaaso ge okuba ng'atuluŋŋamya okutulaga engeri gye tusobola okuba nga tutambulamu mu bintu byonna bye twetaaga okuba nga tutuukako mu buno obulamu. Weewaawo njagala okwogera ku kino ekintu nti buli omu mu wali wonna ayina ebintu by'ayagala okuba ng'atuusaako emikono gye, ayina ebiruubirirwa bingi, ayina ebintu bye yeetaaga okuba ng'atuukako. Nange mwene nina ebintu bye njagala okuba nga ntuukako. Naye tulina okukiteeka mu bulamu bwaffe nti tulina Katonda atwagala ennyo ayagala okuba ng'atuluŋŋamya ayeewaddeyo okuba ng'atuluŋŋamya era nga kino kikakasibwa ddala mu Zabbuli
essura eya 32 olunyiriri olw'omunaana Katonda atugambye nti naakuteesezanga ebigambo eriiso byange nga liri ku ggwe. Katonda ayagala okuba nga atuteeseza mu bulamu bwaffe ku bintu byonna bye twagala okuba nga tukola ki nga tukola. Katonda yeewaddeyo ayagala ffe atuluŋŋamye n'amaaso ge. Bintu bingi bye twetaaga okuba nga tutuukako naye ebiseera ebisinga tugenda okkakkana nga tukozesezza amaanyi gaffe ne tugezaako okuyita wano ne wano. Oluusi abamu tuluŋŋamizibwa ebintu eby'enjawulo, tuluŋŋamizibwa okusoma, tuluŋŋamizibwa ki, naye olunaku olwaleero Katonda ayagala okuba nga atuluŋŋamya n'amaaso ge, era nga kino kikakasibwa ddala mu Zabbuli eno etuweebebbwa naddala mu lunyiriri olw'omunaana. Katonda ayagala okulabika n'okuluŋŋamya obulamu bwaffe. Owooluganda, ebintu bingi bye tuyinza okunywererako naye leero kye tuba tunywererako leka abeere Katonda mu buli kye tukola. Katonda ayagala okuluŋŋamya obulamu bwaffe era ayina enteekateeka n'okuluubirirwa eri okubeerawo kwaffe. Katonda ayina ekiruubirirwa ekirungi eri buli ssekinnoomu atulaba olunaku olwaleero ku luno olutimbe lwa 3BN, era nga y'emu ku nsonga lwaki atuteereddewo omukisa guno tusobole okuba nga tulaba ku buno obubaka, kubanga ayagala okuba nga atuluŋŋamya ku ngeri gye tugenda okutambulamu, ku ngeri gye tugenda okuluŋŋamyamu zi bizinesi zaffe. Wonna Katonda wakutadde, Katonda ayagala okuba nga akola ki? Ng'akuluŋŋamya. Ayagala okuba nga akuwa ebigambo eby'amagezi, ayagala okuba nga ampa ebigambo by'amagezi. Mukama ayina enteekateeka ennungi eri obulamu bwo n'obulamu bwange. Enkya ya leero ng'ogenda okuba ng'otambula okugenda gy'okolera, ng'ogenda okuba ng'otambula okusisinkana ab'eŋŋanda, okusisinkana ab'emikwano, yonna gye tugenda okuba nga tuweerereza mu bifo eby'enjawulo, Katonda ayagala okuba ng'akola ki? Ng'atuluŋŋamya mu bulamu bwaffe. Ayagala okuba ng'atukulembera. Ayina enteekateeka ennungi buli muntu yenna. Katonda tasosola mu bantu, oba oli muwanvu oba oli mumpi, ffenna yeewaddeyo okuba ng'atukola ki? Ng'atuyambako okuba nga tutambula mu bulamu obutuukiridde. Era mu kyokuyiga kyaffe kino Katonda ayina ebintu bingi by'ayagala tutegeere, era ng'ayina engeri nnyingi z'aluŋŋamyamu abantu abeewaddeyo okuba nga bamugoberera, abawaddeyo okuba nga bagoberera enteekateeka ze. Era olunaku lwaleero tulina okukiyiga nti enteekateeka za Katonda ze zisinga eri obulamu bwaffe, ze zisinga eri obulamu bwaffe, kuba yatuwaniridde, yatukuuma, yatukuzizza okutuuka wano we tuli, yamanyi ki kye twetaaga nga omwana muzadde we bw'amanyi ki kye yeetaaga okuba obulungi. Naffe Katonda amanyi byonna bye twetaaga, kyova olaba yeewaddeyo okuba ng'atuluŋŋamya. Era nga Katonda ayina engeri nnyingi nnyo z'aluŋŋamyamu abantu be abeewaddeyo okuba nga bamugondera. Era omuwandiisi waffe ayongedde okuba ng'atugamba nti Mukama aluŋŋamya obulamu bwaffe okuyita mu ngeri nnyingi, era nga mu ngeri ezimu z'aluŋŋamyamu obulamu bwaffe kwe kuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Katonda atuluŋŋamya okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Mu Luzungu oyinza okiyita Holy Ghost oba Holy Spirit. Katonda ayina omwoyo gwe gwatuwadde okuba nga gutuluŋŋamya okusinziira ku kye tugenda okuba nga tukola. Era awandiise n'agamba nti Omwoyo Omutukuvu yajja eri abantu mu ndagaano enkadde okutuukiriza emirimu egy'enjawulo. Oluvannyuma lwa okutuukiriza emirimu egy'enjawulo. Era oluvannyuma lwa Pentekooti yajja n'abeeranga mu bakkiriza. Bwe oba obadde muyizi mulungi wa Bayibuli tukimanyiiko nti ensi na buli kimu ekigirimu kyatondebwa okuyita mu kigambo kya Katonda. Era omwoyo gwa Katonda ne guteeka ebintu bino mu nkola. Okuyita mu ndagaano enkadde yonna, Omwoyo Omutukuvu abadde nga aluŋŋamya abantu, era ne tukirabirako naddala mu biseera bya Yesu Kristo bwe yali ng'amaze okuva ku nsi. Yalekera abayigiriza bwe ekirabo ky'Omwoyo Omutukuvu, era ng'Omwoyo Omutukuvu yali wa kubagumyanga, okubayigiriza n'okubabeesabeesa. Ku lunaku
olwa Pentecost kino kyalabisibwa nti Omwoyo Omutukuvu yajja nakka ku bayigiriza ba Yesu ne batandika okwogera ennimi ne bafuna ebirabo eby'enjawulo era naffe Omwoyo Omutukuvu atuweebwa kino nga kirabo ky'amaanyi nnyo okubanga tulina Omwoyo Omutukuvu okubanga atuluŋŋamya mu bulamu bwaffe. Mukristaayo munnange wonna weeri njagala obeere n'amaanyi tukimanye nti tetuli ffekka, tetuli kutambula ffekka mweno ensi. Katonda atwagala era Katonda eyatukola yeewaddeyo okubanga akola omulimu ogw'amaanyi mu bulamu bwaffe. Yatuwa Omwoyo we Omutukuvu, Omwoyo w'amagezi okubanga atuluŋŋamya okuyita mu ngendo zaffe zonna ze tugezaako okutambula mu bulamu. Yaluŋŋamya abayigiriza ba Yesu era twalaba nti bw'ogoberera abatume ne bye baakola byonna baakola ebintu by'amaanyi kuba baali bakulemberwa Omwoyo Omutukuvu. Era nga yeno engeri yokka Katonda gy'aluŋŋamyamu abantu be. Atuluŋŋamya okuyita mu Mwoyo we Omutukuvu. Leka wabeewo okuwabisibwa kwonna kukuweebwa. Abantu bayinza okugamba nti bw'oba tosomye oyinza obutasobola kutambula bulungi, oyinza obutasobola kufuna kuluŋŋamya bulungi okuyita mu byokola. Naye Katonda atuwa ekirabo ekisinga ku kusoma, atuwa ekirabo ekisinga ku kukola eky'Omwoyo Omutukuvu ng'atuluŋŋamya okukola obutuukirivu okusinziira ku Katonda by'ayina. Katonda ayina enteekateeka ennungi gy'oli. Katonda ayina enteekateeka ennungi gye ndi. Era ng'ayongera bw'osoma mu kitabo kya Yokaana essuula y'e16 olunyiriro lw'omusanvu atulaga nti omulokozi waffe naye yagamba nti kya mugaso nnyo Omwoyo Omutukuvu atalabika n'amaaso okubeera ku nsi okusinga Yesu alabika n'amaaso. Nga kirabo kinene nnyo kye tulina olunaku olwaleero. Gwe nange nga tukaluukana n'emirimu gy'ensi eno okuyita mu bizibu byonna bye tuyitamu, Katonda atuwadde ekirabo kye eky'Omwoyo Omutukuvu. Tuyinza obutakiraba n'amaaso naye Omwoyo ono owa Katonda atambulanga naffe buli we tutambulira, n'atuluŋŋamya okukola buli kirungi, n'atuluŋŋamya okukola ekituufu. Leka tugonze emitima gyaffe tukkirize okuluŋŋamya kw'Omwoyo Omutukuvu. Leka tuleke Omwoyo Omutukuvu atusomesenga, atuyigirize ku bye tulina okuba nga tukola ki? Nga tukola. Ebiseera ebisinga tugezaako okugoberera biki bye twagala ne tugoberera emitima gyaffe gye gigezaako okuba nga tutusindika ne tutawuliriza Mwoyo wa Katonda kyagezaako okuba nga atugamba. Ne tukakkana nga tugoberedde amakubo amakyamu. Naye Katonda atugambye leero olunaku lwa leero nti ayina enteekateeka eri obulamu bwaffe. Leka Katonda abeere obwekweko bwaffe. Leka Katonda abeere engabo yaffe. Atukuume era atuluŋŋamye engeri gye tugenda okuba nga tutambulamu. Kiki ky'oyagala okuba ng'otukako olunaku olwaleero? Ziyinza okuba nga nsimbi ze zikubonyaabonya, ziyinza okuba nga si nsimbi, abamu nga beetaaga magezi. Leka tuleme kunoonyeza walala. Katonda atuwadde Omwoyo we Omutukuvu okuba nga atuluŋŋamya mu buli kye tugenda okuba nga tukwasaako n'emikono gyaffe. Atuwadde Omwoyo Omutukuvu nga okutuluŋŋamya mu by'okuyiga byaffe bye tuyiga. Abantu bangi tusoma Bayibuli naye olw'okuba nti tetugoberera kuluŋŋamya kwa Mwoyo Omutukuvu ne tukakkana nga ne bye tuyiga tetubitadde mu nkola. Ne tukakkana ng'ebintu bituzimbyeko nga n'okubitegeera tetukyabitegeera, ng'emitima gikyawidde ddala ebigambo bya Katonda ebirungi lwakuba nti tetugoberedde kuluŋŋamya kwe. Leka tweweeyo eri okuluŋŋamya kw'Omwoyo Omutukuvu era tugugondere. Tulina ekyenkizo n'okusingako baganda baffe abaali mu biseera eby'endagaano enkadde, okugeza nga Musa, Danyeri n'abalala. Tebaayina kirabo kino ng'eky'Omwoyo Omutukuvu gye tulina leero nti Omwoyo Omutukuvu ali wamu naffe. Naye ng'ate tulabira ddala nti mu biseera ebyo byakola ebinene bingi, baakola ebintu ebikulu bingi. Bw'otunuulirira ddala mu bulamu bwa Musa, akulagira ddala engeri gy'osobola okutambulamu ne Katonda kuba Musa ye yagondera ebintu bya Katonda. Era omulabi waffe omulungi atulaba olunaku lwa leero, tuyina omukisa munene, tuyina ekyenkizo nti tuyina Omwoyo Omutukuvu okuba nga atuluŋŋamya mu buli kimu kye tukola. Kyonna ky'osuubira nga kiyinza okuba ng'ekitasoboka,
bw'otunuulira obulamu bwa Dawudi, bw'otunuulira obulamu bwa Danyeri, bwali bulamu obuweesa ekitiibwa, n'ebyo ebiseera tebalina Mwoyo Mutukuvu kuba ng'atambula wamu nabo. Naye ffe tuweebwa ekirabo eky'ensusso okuba nga tulina Omwoyo Mutukuvu ng'atuluŋŋamya, ng'atambula wamu naffe, ng'abeera mu bulamu bwaffe, ng'atuula mu mitima gyaffe, okuba ng'atulaga amakubo gonna ag'obutuukirivu. Kino nno kirabo ky'amaanyi nnyo ekituweebwa, nga tetwandisaanye kuba nga tukiyisaamu amaaso. Ffenna twetaaga tugoberere okuluŋŋamya kw'Omwoyo Omutukuvu. Leka tugoberere Katonda ky'ayagala tukole, tutambulire mu kwagala kwe, kuba kino kirabo ky'amaanyi kyatuwadde. Oba oli awo oyinza okubaako ng'olina ky'oyagala okuba ng'oddukanya, naye singa okiddukanya nga tutambulidde ku nteekateeka za Katonda. Enteekateeka za Katonda ze zisinga byonna. Leka tuleme tambulira ku maanyi gaffe oba ku ntunnunsi z'emitima gyaffe. Oluusi twesanze nga tugoberedde bye tusinga okuba nga tulowoozaako ng'ebikulu mu mitima gyaffe, olwo naawe ne twesanga nga tuli mu kuzikirira mu mpola mpola. Naye Katonda atuwadde Omwoyo we Omutukuvu okuba ng'atuluŋŋamya muli kye tugenda okuba nga tukola. Era muganda wange nyongera okukakasa olunaku olwaleero, amakya ga leero, nti bwe twewaayo eri Omwoyo Omutukuvu atulaga ekkubo lye tugwanidde okuba nga tutambuliramu. Tewali mulala yenna ayinza kukulaga kkubo ttuufu ly'osobola kuba ng'otambuliramu okuggyako Omwoyo wa Katonda gw'atuwadde. Yasobola okutulaga ki ekituufu kye tulina okuba nga tuyiga. Yasobola okutulaga ekituufu kye tugisobola okuba nga tukola. Tusiitaana n'emirimu buli nkya ne tukaluukana ne kino. Olina pulaani z'okola tezitambula, olina kino ne kino ky'ogezaako okukwasaganya, ogezaako okuyiga Bayibuli buli nkya naye obulamu tebukyuka. Kiyinza okuba nti obulamu bwo tobuwaddeeyo eri Mwoyo Omutukuvu kuba ng'akuluŋŋamya. Tobuwaddeeyo eri Omwoyo wa Katonda okuba ng'akulaga ki ky'olina okuba ng'okola. Leka tuleke Omwoyo Omutukuvu aluŋŋamye obulamu bwaffe, kuba tulabye nti yeeneemu engeri Katonda gy'aluŋŋamyamu Abakristaayo. Na buli ssekinnoomu ayagala okuba ng'atambulira mu bigere bya Kristo. Kuyita mu Mwoyo Omutukuvu bwe tusobola okuba nga tukola kino. Twagala okuba n'okukyusibwa mu mpisa zaffe, naye oluusi twesanga nti bye tukola bisigala bibi buli bwe tugezaako okuba nga tukola ekirungi. Kiyinza okuba nti Mwoyo Omutukuvu si yakuluŋŋamya. Leka tuleke Omwoyo Omutukuvu ayongere okuba ng'atambulira mu bulamu bwaffe. Omwoyo Omutukuvu atulaga ekkubo lye tugwanidde okutambuliramu. Okuva mu makubo gonna agasinza okuba nga galabika okuba ng'amalungi mu nsi muno. Bingi ebitusanyusa ng'okirabako n'amaaso go ggwe n'ogamba nti kino kirungi. Naye Omwoyo Omutukuvu yasobola okuyamba okusobola okwawula okuva ku kirungi n'ekibi. Yamanyiiwa we tugwanidde okuba nga tutambulira. Kyova olaba olunaku lwa leero nyongera okuba nga nkukubiriza okwewaayo eri okuluŋŋamizibwa Katonda kw'agaba okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Mukama yeewaddeyo okuba ng'aluŋŋamya nze naawe. Katonda ayagala tutambulire mu makubo ge. Ayagala tutambulire tusobole okuba abawanguzi. Ayina enteekateeka ennungi. Yeewaddeyo okuba ng'atwetolozaako obukuumi mu buli kimu kye tukola. Oyagala okubeera n'obukuumi ku mulimu gwo? Oyagala okubeera n'obukuumi mu buli kimu ky'okola? Twesige Katonda, tunywerere ku Katonda, ate tuwulirize naddala okuluŋŋamya kw'Omwoyo Omutukuvu n'engeri gy'atuluŋŋamyamu mu bulamu bwaffe. Bangi tulina pulaani zaffe ze tuteeseteese okuba nga tukola. Abangi tulina pulaani zaffe ze tuteeseteese okuba nga tufunamu akasente, naye zonna ezo bwe ziba teziruŋŋamizibbwa kuyita mu Mwoyo Omutukuvu, tugenda kwekanga nga tukoze ebintu ebikyamu okuba nga tuteeka pulogulaamu zaffe mu nkola. Bangi tutambula tetumanyi wa gye tugenda kuba nga tutambulira olunaku lwa leero. Naye Omwoyo Omutukuvu bw'aba nga yakuluŋŋamizza, kizibu n'okufuna
obubenje buno bwe tujja tuwulirako. So mukristaayo munnange twongere okunyweza kino ekirabo Katonda kyatuwa eky'Omwoyo Omutukuvu. Wali okuba ng'atuluŋŋamya, ng'atuyigiriza, ng'atulaga mu kigambo kya Katonda buli kimu kye twetaaga okuba nga tuyimirira ng'Abakristaayo. Ffenna twetaaga okuba nga tunywezebwa, twetaaga okuba nga tuyimiridde mu Bukristaayo. Naye bwe tutanywerera ku Mwoyo Omutukuvu tetugenda kusobola kulaba kkubo ttuufu. Era omulabi waffe atulaba olunaku olwaleero nnyongera okukkaatiriza ensonga eno nti Mukama atuluŋŋamya okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Ekkubo lyokka lye tusaanidde okuba nga tutambuliramu mu bulamu bwaffe leka liluŋŋamizibwe Omwoyo Omutukuvu. Buli kimu ky'ogenda okuba ng'okwasaako n'omukono gwo, saba Omwoyo Omutukuvu, Mukama kino ky'oyagala okuba nga nze nkola. Omwoyo Omutukuvu wali okuba ng'akulaga nti oba kyekyo oba si kyekyo. Ffenna tuweebebbwa ekirabo kino, tekiweebebbwa bamu na bamu. Naye ffenna tukiweebebbwa okuba nga kasita tuneeyawula. Ne bw'olaba abatume mu biseera bya Pentekooti, si buli eyaliwo nti ekiseera ekyo yakkibwako Omwoyo Omutukuvu. Abo bokka abaali beeyawudde ne bagenda mu kasenge aka waggulu be baasobola okuba nga bafuna kino ekirabo ky'Omwoyo Omutukuvu era ne kibakoleramu ne bakola ebyamagero bingi. Naffe singa tweyawula ne tusalawo okugamba nti olunaku olwaleero tugenda kugoberera enteekateeka za Katonda, tugenda tutambulira mu Katonda byayagala tubeere nga tutambuliramu, agenda tujjuza Omwoyo we Omutukuvu abeere mu bulamu bwaffe, atuule mu mitima gyaffe. Muganda wange, Omwoyo Omutukuvu atuulira ddala mu mitima gyaffe n'atuyamba okutuggyamu empisa yonna etatuukiridde mu ffe, n'atuleetera emibiri gyaffe okufuuka yeekaalu. Kino nno kya muwendo, kirabo kinene kye tulina okulaba nti Katonda kennyini mwene eyatutonda atugabirira buli nkya era y'omu eyeewaayo okuba ng'atuluŋŋamya okulaba nga tutambulira mu butuukirivu. Kino kirabo kinene nnyo. Mukama aluŋŋamya ekkubo lyaffe lye tutambuliramu. Era leero nga tugenda okuba nga tweyombeeka amakya ga leero nga tugenda okusaba, njagala okimanye era okiteeke mu mutima gwo, oyongere okuba ng'osaba Katonda omugambe nti Mukama nuŋŋamyanga mu makubo ag'obutuukirivu olw'erinnya lyo. Leka eneebeere essaala yange naawe ebeere essaala yo. Mukama yongere okuba ng'atuluŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu. Era muganda wange andaba enkya ya leero nnyongera okwebaza okuba ng'otyunize ku 3ABN TV. Tovaako era osobola okubeera awamu ne buno obuweereza, osobola okusupportinga obuweereza buno, osobola okuyita ku Airtel Merchant Code ng'onyize *185*9# nga Merchant Code eri 439785 oba sekyo osobola okusupportinga obuweereza buno bwa 3ABN TV wamu ne Avento Media ng'oyise ku MTN Momo Pay Code ng'onyize *165*3# 838-983 nga zino kodi zino zireeta amannya zonna Avento Media Limited. Bw'oba osazeewo okubeera ekitundu ku buno obuweereza osobola okuyita ku gino emikutu era nga twongera okuba nga tukubiriza okudownloadinga app yaffe eya Avento Media. Aba Android tusobola ogijja ku Play Store, abakozesa iOS oba Apple users, we can get the application from App Store. Era nga nnyongera okukujjukiza nti tulina olukuŋŋaana lwaffe olw'enjiri olugenda maaso Essenge nga lukulembeddwamu omusumba Yonasaani. Teweerabira okubeerako ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Tugenda kuba live wano era ku 3ABN TV. Era nga nsigadde omuweereza wo Nwagaba Moses nga ngenda kusaba Towembeke olw'okusaba twongere okusaba Mukama ayongere okuba nga atuluŋŋamya mu makubo gye tusaanidde okuba nga tutambuliramu, ayongere okutuwa Omwoyo Omutukuvu atuule mu mitima gyaffe. Katuwembeke tusabe. Ayi Mukama Katonda waffe, oli mutukuvu era oli wa kitiibwa. Tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde okuyiga ku kyoyiga kino ekikulu ekitugambye nti Katonda atuluŋŋamya. Era olunaku olwaleero otulaze nti okuyita mu Mwoyo Omutukuvu otuluŋŋamya mu biki bye tusaanidde okuba nga tukola. Mukama Katonda waffe, leka Omwoyo Omutukuvu ajje atule mu bulamu bwaffe, ayongere okuba nga atuyigiriza, ayongere okugonza emitima gyaffe, atuwe emitima egy'ennyama egisobola okuba nga giyiga ne
tutambulira ku bigambo bya Mukama Katonda waffe. Beera wamu naffe otukuume, kuuma buli ose kinnoomu, bangi tugenda bba tutambula nga tugenda ku mirimu gyaffe egy'enjawulo. Beera wamu naffe, yongera okutukuuma era yongera okutunywereza ku bigambo byo era ne ku bisuubizo bya Mukama Katonda waffe. Kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.